omwala oguyita mu batuuze gwe tubadde tugenza okulambula kubanga batadde obukyafu naye tubadde tumaliriza byonna okuwuliriza amaloboozi g'abantu n'okwegayaamu n'abamu ku bantu ba Rehamu abazze nga tulinnya emmotoka zaffe tuveewo. Abakwata mmundu abambadde abeesibye obukookola abamu bali mu bibomboola, abalala bambadde engoye ezaaleeyi eza bulijjo, abatambulira mu drone enjeru bazze ne batulumbagana. Mu kutulumbagana ne batutunuzaamu emigemerawala ne basika Bobby Giant ne bamulemerako ye ne bamuyingiza mu drone wakati mu bukambwe obw'ekitalo mu kutiisibwatiisibwa mu kutunuzibwamu emmundu. Bobby Giant n'atwalibwa. Tugezezzaako okulondoola emmotoka eyo oluvannyuma neetubulako ng'ekutte ku kidda ku Bahai edda sayidi eya Kisaasi. Tukyamunoonya era tetugenda kulekeraawo kumukaayanira. Twetaaga ateebwe. Tebatuwadde lwaki bamubuzaawo, lwaki bamutwala. Tebannyonnyodde wadde akasonga newankubadde nga tubaddewo ate nga tubadde babuvunaanyizibwa. Twagala omuntu waffe. Amateeka tegagobereddwa n'akatono. Abaleeyo abantu bannayuganda abalungi, ekitugambisa nti abantu baffe bawambibwa lwa nsonga abantu bano bwe bajja tebagoberera mateeka. Amateeka amatuufu gali nti omuntu eyalibadde atandikirwako ku kukwata ateeberezebwa okuba omuzzi w'emisango yalibadde mu poliisi. Ate tekyetaagisa na kumala kukwata muntu mu mbeera ey'obukaamu. Osobola oli omuyita n'ajja ku poliisi. Naye kati bano abazze ba UPDF abalina okukuuma eggwanga, abalina okukuuma ensalo z'eggwanga lino be bajja okulumba ba civilian nga Bobby Giant ne bamubuzaawo. Tetujja kulekeraawo kukaayanira abantu baffe, tetujja kulekeraawo kuvumirira bikolwa ebyo eby'obusibira mu bbwa ebya Panda Gaali nga bifaanaganira ddala ebyo ebikolwa ebyakolebwanga gavumenti ez'abasibira mu bbwa abaagenda nga n'abo abali mu buyinza baasuubiza bannayuganda nti ebikolwa ebyo tebiddemu kubeera ng'era y'ensonga eyabalwanya, naye byebikolwa bye bimu bye baddamu ne bakola. Kyewuunyisa kyaba abakwata mmundu abamu aba UPDF badduumirwa abantu abaagenda ne basoma bwe tulowooza, abamu balina ne zi PhD, naye nabo bavuganya abasirikale ng'Abaamini n'Obote abaali boogerwako nti tebaasoma. Ebikolwa ebyo tubijja kubivumirira ebbanga lyonna. Bibi nnyo. Mute Bobby Giant. Swabula mukisa. Oyogera ki ku kibadde okwa ku sini obaddewo? Yes, olunaku lwaleero twatandise bulungi ne tukola, of course Bobby Giant abadde akuuma Honorable. Tumaliriza okukola bulungi nga tutuula mu mmotoka tweyongereyo. Drone ne tukiika emmotoka tetubadde nga tunaba na kusimbula. Abasirikale ne bavaamu, kubaddeko ababadde bambadde yunifoomu y'amagye, kubaddeko ababadde bambadde black, kubaddeko n'abaaleeya. Ne bavaamu ne basika Bobby Giant ne bamugamba, Bobby Giant gwe gwe twagala, abadde bamuta na Bobby Yanga. Bobby Yanga gwe gwe twagala, gwe gwe twagala. So kanso n'agezaako okwogera nabo naye nga tebamuwuliriza, ne bamusikamu ne bamutwala. Bobby Giant si muzzi wa misango. Tasibwangako, takolangako bumenyi bw'amateeka bonna. Bamuvuze bamutwala ku CMI. Ffenna tumanyi ekibeera ku CMI. Jeno Damulira, Bobby Giant tazanga ku musango. Si mumenyi w'amateeka Bobby Giant. Muyinza omulaba mu nkula ye, mu mbeera ye, mu ndabika ye n'akanyama naki, naye musajja wa mirembe. Era abasajja bo we bamukutte tabakayanyiza, talwanye nabo. Newankubadde abadde asobola okwerwanako naye teyeerwanyeko kuba ng'akimanyi abadde talina musango. Kanso agezezaako okwogera nabo ng'ababuuza mumwagaza ki, naye kanso bamulaze nti
tebaagala kwogera naye, baagala kutwala butwazi Bobby Giant. Tusaba Bobby Giant ateebwe kuba talina musango. Bw'aba nga badde n'omusango mwandizze ne munnyonnyola ono kanso munnamateeka mwandimugambye tulina ekiwandiiko bwe kiti ekitulagira okukwata Bobby Giant tumutwala. Naye muzze mumuwambye buwambi. Jeno Damulira njagala musajja wange. Njagala musajja wange. Jeno Damulira gw'olina musajja wange mwagala. Tweyanzege. Embeera ebaddewo wali nga Honorable Nalukola abadde agenza okulambula mu bitundu by'ennammere wali kampuni ya Reham. Kampuni ya Reham abatuuze abagyetoolodde nga bagivunaana ku bigambibwa nti ettaka zambi najja mu bantu era nga abadde batugoberera mu birengedde byonna byonna ebyo. So twawadde akamulizo omulimu ogwo abantu ne bamugwira ne bamuwamba. Mwebale mwenna tutambule nabo ne badde Shalom Television Uganda wamu ne Swabula ow'omukisa Dr. Enzyme zenkuweereza mweraba. Assalamu alaikum warahmatullah. Baganda bange njagala kubebaza nnyo mwenna abatusabiddeko olunaku olwaleero. Tukwatiddwa ne Ssaabakunzi muganda waffe Shafik buno budde nakafuluma ekkomera obudde buno bwennyini. Tuyisiddwa bubi nnyo engoye zaffe muziraba, police jacket eyuziddwa, ngato zaffe zitwaliddwa bazitugyeko. Mu kusingira ddala tusabire nnyo Ssaabakunzi bw'abadde akwatibwa akubiddwa pepper spray mu maaso, bamulinnyerenye emigere mingi nnyo mu kifuba, nange kennyini bankubye nnyo kubanga bwe bazze okunkwata ne baga ndi wa mawulire ne bambuuza kaadi eriwa. Mbadde sinafuna na mukisa gubannyonnyola kaadi waweeri, bampisizza bubi nnyo ne bankuba mpaka munda. Embeera yadde nzibu nnyo. So pressure gye mutaddewo mbeebaza bazze ne babuuza ow'amawulire yaliwa mu mmwe. Ne mbagamba nze gwe muyisizza obubi ne banzijjayo olwekitwale twakoze da statement okuba nga ndi wabweru nfulumye olwa pressure yammwe n'okutubanja kwaffe okuba nga bataddeko nze ow'amawulire. Twongere okusabira Ssaabakunzi abaganda bange essimu yange yo eyasiddwa kubanga process yonna ebankwatidde mbadde nayo ne mu kujja mbadde nayo nga ngiremedde. Bwe ntuuse ku poliisi ne bangamba ndiriitinga video zibalabisa nga bakuba Ssaabakunzi nga pepper spray zonna mbadde nziyina nga bamulinnyalinnya mu kifuba zonna mbadde nziyina. So essimu yange nayo eyasiddwa nga ndaba kubanga bangenziremu password mbagiremu looko neŋŋaana ne baŋŋamba omulundi mulala neŋŋaana ne mbagamba munkubye nsejjukira na password yange yadde looko ne bagikwata ne bagyasayasa nga ndaba. So nfunye mukwano gwange wane Mitiana yannyambyeko okuba nga nkola ka video kano nsobole ate okuloginga ku Facebook ye kateekeyo bamanye ensi emanye nti nze nteereddwa naye ku pressure n'okuba nga abakulira amawulire abasinga bakubidde police nga bagamba bakutte ow'amawulire. So Ssaabakunzi asigaddeyo ne Shafik ne muganda waffe Juma n'atuvuga mu drone Abudu naye asigaddeyo. So njagala kwebaza Mama Fausta Bitano mwebaza nnyo mukyalo oyo abaddewo okuva lwe twatuusiddwa ku kkomera ate mpaka lwenteereddwa nga waali. Mama Fausta Bitano webale nnyo, bakama baffe mu kibiina mwebale nnyo okugezaako okulaba ntituteebwa naye baganda baffe babalemedde. Twongere okubasabira sewulira bulungi agenda kufuna treatment kuba madde nkyali mulwadde nate nga nyina okuweereza. Bwe naba nfunye essimu mu maaso eyo nja kuba nyongera okuba update nga neyanza nnyo neyanzige.